Iranga yesimbe ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Nakawa West mu kalulu akabindabinda. Omulangira Ivan Bowe yeekubidde omulangira akakiiko k'ebyokulonda ng'akasaba kamulangire ku buwanguzi bw'ekifo ekyo nti kubanga abantu bonna be yeesimbyewo nabo ate baasaba constituency etaliyo. Constituency eneeyogerwako eya Nakawa West yatondebwawo mu mwaka 2020 ng'eggwanga lyali lyolekera akalulu k'omwaka 2021 era eno yatondebwawo oluvannyuma olw'okugabanya mu division y'e Nakawa. Ivan Bowe mukwemulugunya kwatuteera akakiiko k'ebyokulonda alumiriza nti constituency eyogerwako mu mateeka n'ebiwandiiko by'akakiiko k'ebyokulonda eyitibwa Nakawa Division West era ng'eno gye yasaba so nga abalala baali nabo mu lwokaano 7 baasaba kukiikirira Nakawa West constituency gy'alumiriza nti teriiyo. Nze bannangirire nti ndyano opposed kubanga abalala bonna basaba constituency etaliyo eya Nakawa West naye nga constituency gyensaba okukiikirira bagiyita Nakawa Division West. N'olw'ensonga eyo nekitegeeza nti basaba constituency etaliyo. Nasabye akakiiko k'ebyokulonda kakkirize nti kakola ensobi okuba nominatinga mu constituency etaliyo bannangirire nga ndyano opposed kubanga nze nasaba constituency entuufu ne basaba constituency etaliyo. Munnamateeka Ivan Bowe bayagala bagobe mu lwokaano. Kuliko Anderson Bulola owa NRM, Nasasira Happy owa DF, Lwamiti Apuli amanyiddwa nga Miles Lwamiti, Kyambadde Wilfred, Okuye Felix Efraimu, saakaakulira oluvuganya gavumenti Joel Besekezi Ssenyonyi. Kaakano ekirindiriddwa kwe kusalawo okunaava mu kakiiko k'ebyokulonda. Akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine awanjagidde bannayuganda okukolera awamu okuba obumussaako kukuuma emirembe baleme okusiga obukyayi mu kalulu akabindabinda ak'omwaka ogujja 2026. Kyagulanyi okwogera bino asinzidde mu kibuga Mbalala mwayise ng'agenda okukuba olukuŋŋaana lwe mu bitundu byeyo ng'ayagala bannayuganda bamulonde ku bwa pulezidenti. Kyagulanyi agambye nti enkuyanja y'abantu abakedde okumwanyiriza mu bitundu by'e Mbalala kabonero akalaga nti obusosoze mu mawanga bulina okulinnyibwa ku nfeete eggwanga lifune enkyukakyuka etaliimu kusosola. Ate yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa pulezidenti. Nathan Nandala Mafabi yeekokodde enguzi emaamidde mu ggwanga lino Uganda agambye nti eviiriddeko eggwanga okusigalira emabega. Mafabi asinzidde Katakwi gy'agenza okukuyega abeeyo bamulonde ku bwa pulezidenti era gy'ategeereza nti enguudo mu bitundu ebyo ziwomoggose ebitagambika ekiviiriddeko eby'entambula okusanyalala mu bitundu by'e Katakwi nga n'abantu beeyo kaakano baasigalira emabega. Mafabi agambye nti singa abantu b'e Katakwi ne bannayuganda bonna banaamulonda okukulembera eggwanga no Uganda wakuteeka amaanyi mu kulwanyisa obulyake n'obukenuzi era nti bonna ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo wakubagolola ettumba. They cannot think about such a road from the ferry to here. This road should be having tarmac because these are very important roads, and the reason they don't have tarmac is because of theft. For them, 1 kilometer, they steal 19 kilometers. My mothers and fathers, take note. All the materials we use on these roads, 95% are from Uganda. The water, the stones, the cement, the sand, the reparers. Why should the road be expensive when materials are from Uganda? Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omusirikale atyoboola eddembe lyo osobola okumuvunaana ng'omuntu nga munnamateeka Stephen Kalaali bw'annyonnyola. Osobola okuwaabira omusirikale nga Ssekinnoomu mu linnya lye ng'alina eddembe lyo ly'atyobotte. W'otunuulira etteeka lye baayisa lye bayita Human Rights Enforcement Act mu Buwaayiro namba 3, namba 5 ne namba 6
etteeka eryo likirambika bulungi nti omusirikale yenna oba omukozi wa gavumenti kasita abanga alina eddembe lyo lyatyobodde osobola omuvunaananga si kinoomu n'osaba okuliyirirwa okusinziira ku buvune bw'oba ofunye mu ngeri yonna gy'atyobodde eddembe lyo. Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba alonze Superintendent of Police Rachel Kawala okuba omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'onagiddwa mu bitundu bya Mara Region era azze mu bigere bya Patrick Onyango. Mu kiseera kino Patrick Onyango asindikiddwa mu yafeesi eyavunaanyizibwa ku by'obufuzi mu poliisi era nga Rachel Kawala ekifo kyabaddemu ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Mara Region kitegerekese nti kirondeddwamu Lameka Kigozi ng'ono naye gye buvuddeko yaggyibwa mu woofiisi eyavunaanyizibwa ku by'obufuzi omwaka oguwedde wabula ng'ono ebamuweeredde obukulu. Kigozi ono abadde yamyuka omuduumizi wa poliisi mu bitundu bya Kidepo. Rachel Kawala kaakano agenda kuvunaanyizibwa ku kwogerera poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano okuli Kampala, Wakiso ne Mukono era ng'ono waakogerera poliisi okuli eya CPS, Odi Kampala, Wandegeya, Kawempe, poliisi ya Jinja Road, Kabalagala, Katwe n'Ateete ssaako poliisi y'Ekira. Minisita w'obuwangwa, embiri, amasiro n'ebyokwerinda mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akuutidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukozesa obulungi ebibeetoolodde okutaasa obutonde bw'ensi bw'alumiriza nti butaaguddwa nnyo ensangi zino. Okwogera bino Oweekitiibwa Wamala abadde ku Bart Valley Theatre mu Kampala wabadde aggalawo empaka za Nabweru Tourism Prince and Princess Primary School pijonenti ez'omulundi ogusookedde ddala n'agamba nti obutonde bw'ensi busaanye okuteekebwako amaanyi. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Wamala akinogaanyiza nti obulambuzi bwetaaga okuteekebwateekebwa obulungi bannayuganda okwongera okwettanira ebyobulambuzi ssaako okusikiriza abo abava ebweru w'eggwanga. Olulimi lwe twogera lwe lukulaga nti oyo Muganda, oyo Musoga. Bwe twogera ku buwangwa abantu balowooza kukola ki? Kusamira. Oba oliawo nakyo kimu ku byo, naye nga obuwangwa ye nneeyisa n'empisa n'ebyo byonna ebitwetoolodde. Mu nteekateeka eno tulabye abaana nga batadde essira ku kkuuma obutonde, nga baagala okujjayo n'okulaga nti ebitwetoolodde ate bireme kutufuukira bulabe. Tusobola okubaako bye tubikolamu. Abaana nno wano ndabye engoye ssebo omumbejja nga ne ku katale balugula ab'ennaku zino nga olutwala katale olinajja kupateyo ku mukolo naga nti yasabudde. Omumyuka asooka owa Kaggo Bakulu Mpagi Ronald yeebazizza eggombola ya Mutuba ebiri Nabweru olw'okutumbula olulimi Oluganda, ennyambala, obuwangwa n'ennono. Waliwo kyenyize mu lulimi. Abaana bano abadde wano babadde boogera olulimi Oluganda awatali kutabiikiriza nnimi, batabiikirizaamu Oluzungu, batabiikirizaamu Oluswayiri n'ennimi endala. Njagala okwebaza Nyabo ow'eggombola ne ttiimu yo yonna olw'enteekateeka eno okuyigiriza abaana baffe olulimi Oluganda. Njagala okubeebaza ennyo okutumbula ennyambala entuufu, okutumbula obuyiiya. Webale nnyo, webale ddala. Omumbejja Maria Mundagire nga ye mwami wa Kabaka amulamulirako eggombola Mutuba ebiri Nabweru ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kubeerawo buli mwaka okwongera okwagazisa abato obuwangwa. Twagala okuzza ennono tusinziirira ddala mu baana. Omwana omuto kyakwata olwaleero tekigenda kumuva mu bwongo, ate n'omwana omuto kyakwata olwaleero ajja kigabanako ne banne baasoma nabo, ajja kigabanako n'abaana be n'abazzukulu. Olwo obuwangwa n'ebyobulambuzi tubitwala okubisiga mu bantu bano omulembe ogw'enkya gube nga gubirina. Twebaza nnyo ow'ekitongole eky'ebyobulambuzi okubanga enteekateeka eno bagikutte bulungi nnyo. Empaka zaakubeerawo buli mwaka era tusuubira okwongera okuyingiza amasomero amalala. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Ali Kangume annyonnyola nti kyabulabe omuntu okukozesa ebisiike ekiyitiridde kubanga kimuviirako n'okufuna endwadde.
butto omungi ng'ava mu masavu amabi gaga amasavu agava mu bisolo ate ng'egya affectingamu ddala obulamu bwaffe. Kisooka ajja tweetera omugejjo omungi tufune ebirwadde nga pressure, diabetes gaga affectinga n'engeri omubiri gye gukozesaamu gye gumenyamu emmere kozi ogalyanga mangi mu mubiri gakendeeza engeri emmere gyekitingamu digested mu nosanga ng'ofuna omuka omungi mu lubuto. So in most cases oba you.